Kinsanyusa nnyo omuntu omulala w'avaayo n'ayogera statement efaanagana n'eyange awo kibeera kiragira ddala nti ebintu bino eno bye njogera mbeera sisasuddwa wabula ate nga siri biased eri abantu abalala. Spice Diana nze nga mbagamba nti y'omu music industry eno akyasinzeemu omutima omulungi. However, naye alina flaws ze nga omuntu omulala nti omuntu omulamu toyinza beera waawo nga tosobya nga gwe buli kyokola kye kituufu, buli kyokola kigundi. Ensobi weeziri Spice Diana z'akola. Naye ensobi ezo bw'ozitunuulira n'ebintu ebirungi by'akola, g'amazima kye kikulema okubeera nga Spice Diana obeera music we tomwagala, ati si mwagaleko ekyokubeera nti muntu muyambi, muntu w'abantu, muntu ayagaliza. Spice Diana amawulire mangi amabi agazze gamutambulirako, naye w'ogatunulira amawulire amabi agazze gamutambulirako n'amawulire amalungi oba ebintu ebyo ebirungi by'akola besides music. Yes, twogera ku binene ebirala ebirijja eno kubanga ye ng'omuntu tumanyidde mu kuyimba, naye wavaayo okujja okuyamba omuntu ng'ono, wavaayo okujja n'ayamba abasiraamu n'abasibula, wavaayo okujja n'ayamba abakyala, wavaayo okudduukirira ono oba oli. That means abeera akoze extra kwekyo kye tumusuubiramu nga Spice Diana, kubanga ffe tumusuubiramu music na kutuyimbira performance, kujja tuyimbira ku mbaga, naye waakola ebirala ebiri extra kye kimufuula ow'enjawulo ku bayimbi abalala. Kankutereko akatambi kaneeno Spice Diana yabadde agenza okukyalira Jjajja Ball, olabe biki ebyagenze maaso, naye nga sinabyayanga mbikuterako nkusaba mbi subscribe nga no SMX Media tojja kwera ngo missinga updates naddala nga zino. Naye nga sinabeeranga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa. Gwe atalina mukisa business tezitambula, tokuzibwa ku mulimu, sente zikuyita mu ngalo, kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda, ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba. Mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba, ebisigadde obimulekere. Bwe twogera ku bayimbi abayina ekisa, abayimbi abalumirirwa omuntu wa wansi, Spice namba emu. Ebyaddala sigamba nti kamera, sigamba nti Spice ayirawo abantu ne watali kamera. Okitegeera olunaku lwaleero bambi akyaliddeko Jjajja Ball eri mu kyalo gy'otasubira tasobola okugenda n'emmotoka ye, okitegeera n'amukyalirako n'amulabako nagwa ku bintu, okitegeera kati be abayimbi. Nze ne bwe njagala Alien Skin ayagala nnyo abantu, kati Spice abeererawo nnyo abantu aba wansi, okitegeera kakwe vidiyo girabe. Baswaza Spice n'okindi k'engezo n'emmotoka yo simanyi binnya byebize ng'oleeta kapitoni nze musanyu kunyonyonyonyo kubanga ekisookera ddala nga olugamba bantu bangi abawuliriza mboziyo ne banyumirwa n'obajjako stress ate nosibanga omusajja mukoyiseemu byebeera mutomala bamukwatirako n'ajja bizinesi naye kuba nange nga ndi Masaka nsirina kulaba mubangi beŋŋamba tingakyala n'akaziba kaleese taata ani atuliyemu mukama wange walayi ebyo nga bikyali awo eno gye bayita Smile, eno gye bayita gitunuze eno tulabe Jjajja Ball Spice banayisi byakulimba benywa era bwe basinywedde Spice ziweweera kati sirwala ekagula ne butto wayongeddemu akalala mukakemukale butunda naye nga kabeera nkulina wano ono Spice muwe kakisi ng'okaddukako mangu kakisi Jjajja Ball wadde waali era yono izoseka n'endwala Allah akamuze bulungi otuuke bulungi ono mubakuyakumukuweja naye walinga ekibu nzigala nawo nekofira bino byabagiwa kaali n'obutambuuka oyingira nga sita Jjajja Ball atwerekereza mukama akuume olina bandabiri basobodde okulabako nakubuuza baganda bange wadde ku kamera mwenamba eyanziza mwebale nnyo mwebale okujja na Spice, mwebale kundeetera ku mukisa Spice wajja ewaka olimbuulira wekola avudde wano olimbuulira omukisa ongamba Spice ate omukisa gumulalamu alhamdulillah abatulabe bonna abatulaba bannaye ba TikTok bannange temugwamu maanyi sigala ng'okola vidiyo ojja kukya lumu ojja kwewuunya nange nzaani
Zibule kubanga. Kakwene kuhage kusibira. Mira yakyusa obulamu kinga omuvubuka alemereddwa obulamu naye nogamba nkole kinzibe ngende nzite muntu mbeerewo naye nokola vidiyo emu munange gakole mukyuka ate nga oba okyali Spice agenda akuba ennyimba Spice bamwagale buli wamu ala yange amina nange nsaba Allah wangu mu bizinesi abakazi ne kujja kulya bizinesi eno Spice etambule bulungi nnyo eyongere okukula seminti ate wana yeyongere eriwa kati zinesawe ziba tugenda zijja kukomawa naye omuzira kizaali eyo naye gatteko zeyongere eri tugenda okudda wano omwaka ogujja okubiyeko nga bizinesi wano tugende mu tawuni Kabakubira obufaananyi.